Poliisi okutuuka okukkakkanya abavubi ku mwalo gw'e Kasensero kiddiridde abakungu mu ofiisi ya Ssaabaminisita ababadde bakulembeddwamu Sansa Mugenyi wamu n'abakulembeze ba disitulikiti y'e Rakai okubadde RDC David Kaboyo, Kao James Nkata n'abakozi ba gavumenti abalala okutwalayo ekimeezi ekyatumibwa erya bbalaza abantu mwe basinziira okwatulira abakwatibwako ebibaluma nga kino kyateekebwawo Pulezidenti Museveni. Omuntu ayinza kusibaata emyaka 2 nga tanandibwa musango nga twalibwa mu kkooti kiba kikyamukira bamutyamu abalamu. Ab'e Kasensero basinze kwesiba ku luguudo lwabwe oluva ku kyapa ku luguudo lw'e Mutukula okudda e Kasensero lwe bagamba nti ebbanga lyonna lubatawanya okuba nti lukolwa kyokka nga buli kaseera gavumenti eyogerako lwogere, era wano Kao waayitidde yinginiya we Simon Center bayogere ku by'oluguudo kyokka n'ategeeza nti oluguudo si lwa disitulikiti. Olwo abadde mu lukiiko ne bamubuuza nti lwani. Temunnawera na mwaka gumu na kitundu nga kuleeta zivuddewo okulima oluguudo. Walutongoza n'omanya nti lwatereera. Tutera okugamba nti bagende bayise mu buyisa kuleda oluguudo lufune amazzi gave ku luguudo. Yondayo enkola ya luguudo ssebo. Sebo injiniya, minisitule wetu w'oluguudo gwenga injiniya oteekeddwa kutuula mu ntebe. Oluguudo olwo lwagombolola chairperson wuno simanyi oba alina mu bajeti naye waffe teruliyo lwagombolola. Wano Mugenyi wasitukidde n'abagamba nti taliiwo ekibajje mu mbeera ne beekandaga ne bafuluma mu lukiiko ne balekawo abatono nga bagamba nti bo si baakudda mu lukiiko luno okutuuka nga avunaanyizibwa ku luguudo luno olubaluma amaze okujja. Ate buli muntu atulira nga tewaliwo bikwatako katutubuuzaani. Tusooke tusirike tumunoonye, tusooke tusirike tunoonye gwe twagala naye natusirise. Tamanyi ate yajidde kiisi tetwagala byamazzi, tetwagala byaki, tetwagala bya buvubi, twagala luguudo ate baleka okukola akaguudo akalinga ak'emmese. Abamu ku bavubi beesibye ku ky'abakungu ba disitulikiti abaatunda eryato eryali litambuza abantu okuva e Kasensero okudda ku mwalo gw'e Nangoma eryali lyaweebwayo aba Uganda AIDS Commission kyokka disitulikiti n'eritunda ku nsimbi ezitamanyiddwa, era kansala omukyalo ow'ekitundu Agnes Namusiitwa n'annyonnyola obulabbayo bwakozesebwa mu kutunda eryato lino. Wakati mu kukubirwa emizira, Namusiitwa yagadde ogwangana Malaka ne ssentebe w'eggombolola eno Moses Besigye Sserunjogi asoose okumulumiriza nti yatuula ku kakiiko akaatunda ebintu bya disitulikiti. Watuula ku lukiiko olina okutunda ebintu ebyo naye bagamba leero nti mbu ate nakyo kyewuusa. Sansa Mugenyi oluvannyuma wagidde abavubi ku nsonga ezibaluma era n'asuubiza okubaleetera avunaanyizibwa ku luguudo lwe basinze okwesibako nti lubaluma kyokka n'abasaba okubeera abakkakkamu. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Nagulawo akawunti mu Nadizi emwaka eyasooka Nadizi eyasooka saafuna na 10 n'enkoko ze batusuubiza bazituma sente ne bazijja bannakigoye be batusoloozaagamu wano sente nze ne banzigyamu emitwalo 48. Nakigoye yaani kannakigoye akakazi kali awo kakagundi oli yali mmeeya bano.